chairman wa Zubair family. Yes sebo. Tugambe nti kukiriwo olunaku olwaleero okwekalakasa okugenda mu maaso gw'okubiriza banno. Okwekalakasa kuno kwa mirembe era tetukutaddeewo mu bubi kye tunoonya kwe kulaba nti tufuna obwenkanya ku lwa munnaffe Evelyn Lagu. Ensi yonna ekimanyi nti twali tulina show nga bbiri yali ya munnaffe Evelyn Lagu mu mbeera ey'okunoonya akasente akasobola omubeezaawo. Buli muntu yenna akimanyi nti obulamu bwa Evelyn Lagu buli ku ddagala. Kwegamba omuntu ewaba wakuyamba tasobola kuyamba mirundi gisukka mu gumu. So n'asalawo naye yeyambe ekintu ekitaasoboka. Okwekalakasa ogambe kwa mirembe naye tutunulira ebifaananyi ebiriwo today. Engeri abakyala gye beeyambudde, simanyi poliisi ekiyingiriddemu wa. Gino gy'emirembe. Anti emirundi egisinga yennyini bwe tumutunuulira embeera kati gyakwatiddwamu. Mirundi egisinga oluusi bw'onyigiriza ennyindo oluusi ogireetera embeera endala. Nkula y'omutwe naye kuwensanirira nti ffe ekigendererwa kyaffe tekyabadde ekyo. Twabadde twagala kuteeseganya ne bakama baffe abatwala ekizimbe kwekyamazima ekigenda mu maaso tetukitegeera era tetukimanyi kubanga bwe twayogerako ko ne bakama baffe baatugamba nti baasasula ssente obukadde 8 ate bwayitawo akaseera katono nnyo mwezi ogwokutaano ne bagamba nti twali tubaze bubi tukyababanja. Ng'omunana mumaze okugubawa? Ng'omunana gumaze okuweebwayo mu kaseera ke kamu ne baga nti twabaze bubi okusinza ku ssente ezibabanjibwa tukyababanjayo ssente era ezikunukkiriza mu bukadde 8. So kitegeeza babanja milioni 16. Kyendowooza nti balinga abaali babanja 16 okusinza ku kye baagamba kubanga sofa baali babanja 8 ne gubaweebwa mu kadde ke kamu ne baga nti baabala bubi ssente ezikyabanjibwayo zikyaweerera ddala obukadde 8. Bwe twazzeemu okutuula waliwo meeting gye twatuddaawo ne basindika looya waabwe n'omu ku mukulu yagambye nti asindikiddwa okuva mu ofiisi y'omukyalo oyo ne batugamba nti ate babanja milioni 9.4. Kweganga ebintu byabwe tebitegeerekeka. Mukama waffe Director Bossa yawandiikira omukyalo oyo ng'amugamba njagala tutuule ku mmeeza tulabe butya bw'otubanja tulabe okubanja okwo kujja kutya. Omukyalo oyo ekyamazima okuteesa kwe kulabika nga si kwangu era n'ekiri mu mugongo gwakyo tetukitegeera kubanga ne bwandibadde ng'obanja omupangisa era omusinkana ne mwogereganya ne mumanya obuzibu ki obanja zaaki z'amazzi wali obaze bubi amazzi gaali ga bbeeyi masannyalaze gaali ga bbeeyi kwega omuntu omusinkana ne mwogera ne mumanya ki ekyetaagisa naye sho baagisazaamu. Evelyn amaze okuteekamu ssente ze empitirivu era ndooza mwamulaba kyamuleetera n'okuzirika olw'embeera gye yalaba nga yali tagitunulira embeera eyasooka yazirika. Ku mulundi guno nga twalaba kiri ekyaliwo luli lwaki mumukomezaawo mu kagaali? Ekigendererwa kyaffe kyabadde kyakuteesa n'omukyalo oyo era ffe tubadde tuyaayaana kumulaba tulabe kiki kyabanja. Lwaki omulwadde temumuleseeyo mmwe ne musooka mukwasaganya ensonga ezo nga chairman director abakulira Zubair family? Emirundi egisinga obungi oluusi oli ayinza obutamanya nnyo nsonga na kigendererwa kyammwe n'alowooza nti mulina kigendererwa kya njawulo. Ekyaliwo show yali ya Evelyn Lagu era embeera buli muntu yagiraba era nakati kyabadde kya buntu naye okubeerawo alabe enteeseganya zigenda zitya. Ye yasabye oba mwaba amusabye abeerewo? Ng'era management mutuula ne mumanya ki kye tuba tuzzaako oluvannyuma lw'okubeera nti ssente zifudde zaateekebwamu. Evelyn n'agamba kanneewaliriza embeerewo tulabe nga tuteesa mu mirimu. Okusinza ku mbeera yaliwo luli ey'okuzirika leero ajjidde mu mbeera ki abadde yeewulira atya? Era embeera ya Evelyn tennaba kubeera nnungi era bamulabyeko bamulabye naye olw'okubeera nti weetaaga obuyambi oba tosobola kubeerayo mu ddwaliro obeera ewaka oba ewaka ng'olina okubeerawo olabe bw'otya bw'ofuna okuyambibwa. So kye kimuleese. Olowooza ku mulundi guno okwawukana ku mirundi gyonna gye mukalaganye ne management ya Muganzirwazza kiki ekibalemesezza mmwe kye mulaba okubeerawo enkwatagana eyo ne babeera nga tewaliwo kulinda kwonna nakusobozesa sho okubeerawo? Tetuyinza kugamba nti kino oba kiri kubanga bulijjo abantu beefuula kyenyinza okulowoozaako nti ffe tuyinza kuyita kutwefuulira mu kaseera bwe kati kuba tosobola kugamba nti banno bategese show eriwo nga 2 n'oggalawo ku olwo singa wakibagamba before
bandibadde tebateekamu ssente. Bo bakimanyi nti show yali dina yakusondera mulwadde ssente. Of course bakimanyi era bazze nga bakibategeeza mu buwandiike buli kimu kibaddingana mulwadde. Bakimanyi buli kimu bakimanyi bulungi. Naye ndowooza eggwanga lyaffe terikyalina mutima gulumirirwa buli omu akola kyaba ayagadde oba kuyisawo bigendererwa bye ndowooza binyinza okukyogerako. Naye omuntu yenna yalaba Evelyn Lagu mu butuufu bakimanyi. Bandibadde bafunamuko ku nsonyi ne bamuleka n'asonda n'afuna ku busente. Kubanga abantu yes yawaayo okusaba kwe bamusondedde naye omuntu tasobola kuyamba leero naluli. Ate buli lwoba nga weeyamba n'omulala naye oluusi alaba nti ofaayo gy'ava nakwasizaako. Kati kiwedde kiti ekyaleero? Ekyaleero era kiggweredde mu amasasi gavuze nga era bwe mbirabye. Abasirikale babaddewo mu mbeera etusindiikiriza era nenkubiriza bannange. In fact nze embeereddewo ddala nga nkubiriza bannange tukuume emirembe. Naye abalwanaganye waliwo omwami azze muleeya nga tuli wabweru Evelyn amaze okujja. Omwami tetutegedde obadde mu poliisi oba si mu poliisi n'asikaasika omu ku munnaffe ndowooza ekimujje mu mbeera naye n'atandika omuddiza. Kyetuwulidde oluvannyuma nti alabika abadde musirikale naye nga tetwakitegedde mu kusooka nti abadde musirikale kubanga abadde muleeya. Era nze olw'okubeera nti mbadde omu ku batutte Evelyn munda nga tumuyisaawo era bibadde bya mpaka nkiwulidde luvannyuma nnyo nti waliwo omu ku be tulese ebweru alwanye n'omu gwe bategeddeko oluvannyuma nti abadde musirikale. Naye nga tekyategeerekese. In fact omwami onna mulabyeko ko bw'abanga yeye yabadde alwana nnyo okukola effujjo. Era nze omu ku bayogedde naye ne mmugaa nti tetuliiwo mumenyi bw'amateeka we tubadde tukolera emirimu gyaffe ofiisi yaffe eri wano kifo kyaffe ng'abafirimu. Naye omwami ng'alaga obusungu bungi nnyo n'obukambwe nga alinga alowooza nti batuli mu poloti ye ng'abadde mukambwe ekitenkanika. Oba oli awo asanzeeyo mukambwe munne naye n'ava mu mbeera bizzeeko. Eva essaawa eno aliwa? Eva essaawa eno mukama waffe amututte kyetulowoozaako ko nti abadde amuzaayoko mu ddwaliro bongere omucekinga naye wenjogera essaawa zino sinza kugaa nti ali wano oba wali. Nza okuba nga aziddwayo kewaka oba nga akyali mu ddwaliro. Nga tutunira ekifaananyi kya kino ekiriwo olwaleero singa kiba kifeeyirinze embeera kiki mubala okuzzaako? Kyetugenda okuzzaako ng'ate kyekyamazima kyendowooza nti Mengo nga Katikkiro embeera eno yandibadde yagiraba dda era n'abaako engeri gy'ayambamu kubanga bino byonna kyendowooza nti alina obusobozi obufuna engeri gy'abimala mu mirembe nga na kino tekinnabaawo. Era kyenyinza okwogerako nga nze nti nkunga bannange bonna buli gwe kikwatako ku Mande tugende e Mengo tunoonye Katikkiro. Watali appointment tosobola buli wamu wano mu ggwanga waliwo ebikono. Era ne bw'onoowandiika kyenyinza okugamba nga sikola lugambo naye nkubuli ekituufu twakirowoozaako ddala ne tukikolako ne tuwandiika ebbaluwa nga tusaba tumulabe. Naye ebbaluwa emitendera mweyina okuyitira ogenda okumaliriza ng'ate ensonga gye muyina okwogerako ng'ate ebbaluwa bagizizaayo oyo bwe mugenda okwogerako mulabe butya bwe muggwa bwe mumaliriza ensonga. Era n'akomawo n'agamba bino bye mwawandiise mwabadde mwagala kukola kikundoopa kikwegabo biraba nti tebiriiwo mu bulambulukufu. So katulina kikola ku mpaka okulumba Katikkiro si mu bubi si mu bumenyi bw'amateeka si mu kwekalakasa naye twagala kulanga tufuna obwenkanya kyekigendererwa kyaffe. Emabegako wali abantu abavangayo okuyamba. Atujjukira omukyala Meja Nareiso General Nareiso yayimirirawo nnyo Evelyn Lagu. Olwaleero biyimiridde bitya? Ngera bwe nakugambyeko mu kusooka nti omuntu asobola okuyamba bambi batuyambye nnyo era bamuyambye nnyo Evelyn. Oba oli awo singa tebwali buyambi bwa bakama baffe abo siyinza kugamba nti yandibadde taliiwo kuba enteekateeka za Katonda sizimanyi naye nga batuyambye. So manyi omuntu bwakuyamba leero n'enkya mulundi oguddako okwatibwa ensonyi ogendayo mugamba n'ogaa nedda kanteekewo ekkubo lino nange neeyambe bwe naamutuukako ne mugaa neetaaga miliyoni 7 nambuuza oyinawo mmeka nti nnawo 3 oba oli awo ajja kubaako bwannyamba. Naye omuntu anaakuyamba bwakubuuza weetaaga ki nti miliyoni 7 oyinawo mmeka nti sirina ndese kyakulabirako ayinza okukalubirira okuyamba. So bwetupimapima embeera Evelyn Lagu gy'abadde afunyamu obuyambi emabegako ne wano wetutuukidde kiyimiridde kitya? Bukendedde bweyongera
buli mbeera ki obuyambi ekyamazima luli abantu bamuwa ssente sijja kugamba nti baamuwa ab'enjawulo abantu sekinnoomu era ntwala omukisa guno okubeebaza buli omu alina kye yakola mukama amuddizeewo naye luutu eno bambi ndowooza afunyeemu n'ensonyi okuddamu okulumba abantu mu ngeri y'emu kwe kusalawo wadde ali mu mbeera mbi alwane alabe ng'afuna kasente naye nga abantu bakendezaamu abantu bakendezaamu ge mazima amatuufu sijjaga nti bakendeerera ddala kubanga wakyaliyo era basobola okumuwaawaayo sekinnoomu naye nga obulamu si bwe butwe bulina okutambula obwetaavu bukyali bungi kubanga Evelyn ye nga ye yeetaaga obujjanjabi yeetaaga okumulabirira ate naye alina baalabirira so mu mbeera efaanako weeto nga tumaliriza olowooza buyambi bwa kika ki bwe mwagala okuwa Evelyn Lagu singa muba mumukoledde show nga zino alina yambibwa atya katutunulira ye ng'omuntu nze kyendowooza kiri bwe kiti nti singa bajja ne baggulawo ekizimbe ekyo muganzirwazza kubanga tukolerawo shows zaffe nnyingi sho ne zitambula ne tuba tukozesa ekifo kyaffe kuba tetukikozesa mu bwereere tukikozesa mu kusasula bwe batuggulirawo ne tutandika okukola Evelyn n'abazira kisa bajja kumusanga ng'alinako watuuse bamuyambira omuntu tasobola si kyangu kuyamba ng'oli ku zero alina kuyamba ng'olinako wootuuse obuyambi bwa kika ki Eva bwe yeetaaga obuyambi bwa ssente era ekimuteesaawo shows ezo kulabika nga abantu kwegamba abajja okumulaba obuyambi bwe bamuwa bwe musobozesa okubeera nti ajjanjaba kuba obulamu bwa Eva paka mukama lwali muyita agenda kubeera ku ddagala kyenyinza okugamba kale obadde mwami Sentongo Hussein Lule chairman wa Zubair family omukyalo oyo kyenyinza okugamba bane aveeyo ayogere n'abantu kenyinza okugerako kukayinza obutanyumira abantu ntwala ne President Museveni chairman president w'eggwanga gwenjagala ennyira gwenzikiririzaamu naye afuna obudde obulaba abantu era n'ayogereganya nabo ng'ate ye yandibadde alina obuyinza obwenkomeredde lwaki yoyo omukyala tavaayo n'agamba nti no sente z'amazzi temwazisasula oba ez'amasannyalaze kwegana ne tulaba kiki kyabanja n'atuggulyawo ne tusobola okukola lwaki takkiriza kulaba bantu kino kyemutuuseeko kiwadde kifaananyi ki eri mmwe n'abamuganzirwaza bayiri famire muganzirwaza ffe nga ffe tekiina nnyo kikyatuwadde kubanga omukyala tetuuse naye ku ntegeeragana luli twayogerako ko naye n'atulaga nti wagenda kubaawo emirembe ate leero batusindiikiriza mu mbeera ey'okubeera nti tebatwetaaga kuba yo poliisi ndowooza erinawo beerina okukuuma ne beerina okutulugunya oba oliawo bwe tukirabye kuba nti tuzzeewo mu bumenyi bw'amateeka naye erina ekifaananyi kyetulaze era biviiriddeko ne munnaffe okuva mu mbeera mukyala yatulaganga omanyi buli lwonyiiga ennyo emirundi egimu oluusi olemererwa n'okwekontrolinga nze ndowooza nti obusungu bambi bwe bayitiriddeko nga balaba wali weewaabwe ge maka gaabwe we tulina okukolera buli kimu ne balaba nga tebalina butya bwe bagenda kulaga bunyiivu na bulumi nga tebakoze ekyo oba oliawo si kyekirungi ennyo naye kugamba mu kunyigirizibwa naawe onoonya butya bw'olagamu obulumi ne bitambulira omwo kale mwami Lule Sentongo Hussein tukweyanza nnyo olw'obudde bwo ensonga zikwata ku Zubair family zikwata ku Evelyn Lagu ziri ne ku muganzirwaza abe bagezaako kubeera nga bateekateeka okulaba nga bazzaawo enkolagana manyi kyewuunyisa ku bbanga lyemukolaganye okuba nti ebyo byonna bibaddewo naye nga ffe tusaba bulungi bwereere buve mu mbeera eno tujja tambula nammwe nze lujja akola enteekateeka ya puroguramu eno katubasiibule ale paka tunaakwatagana baganda baffe amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigesita kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu.
leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Sooka otulambuliye ku migaso nannyini nnyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.